Hallelujah. I said hallelujah. Esingekao hallelujah. Kale muse mikono jigole bulungi obenga akwata waggulu ddala. Muwubireko mukwano gwaffe omwebaze kubanga na luna lukuwadde. Muwubireko omwebaze mukwano gwaffe na luna lutuwadde tulubeeremu. Muwubireko omwebaze Mukama kubanga na luna lutuwadde. Mwebaze abukeesa abuzibiya n'atubeezaawo. Mwebaze abukeesa abuzibiya n'atubeezaawo. Mwebaze abukeesera abuzibiya n'atubeezaawo. Yamanyi bwe twebaka, yamanyi bwe tuzuukuka. Muwubireko. Muwubireko ng'osinza ate nga weebaza. Muwubireko Mukama ng'osinza ate nga weebaza. Muwubireko Mukama ng'osinza ate nga weebaza. Muwubireko Mukama ng'osinza ate nga weebaza. Muwubireko Taata ng'osinza ate nga weebaza. Yeebale. Obukuumi bw'atuwa yeebale. Obukuumi Mukama bw'atuwa yeebale. Obukuumi Mukama bw'atuwa yeebale. Obugabirizi Mukama bw'atuwa yeebale. Obugabirizi Mukama bw'atuwa yeebale. Obugabirizi Mukama bw'atuwa yeebale. Ffe baani okubanga tukyayimiridde. Ffe baani okubanga tukyayimiridde. Ffe baani okubanga tukyaliwo tukyayimiridde. Muwubireko kubanga oyo kw'oyimiridde twali maanyi malala. Gwagamba Mukama yekka kwenyimiridde sina maanyi malala. Muwubireko. Gwagamba Mukama yekka kwenyimiridde sirina maanyi malala. Muwubireko. Muwubireko oyo olwazi lwaffe. Kibuyaga ne bwajja tusigala tuli banywevu. Muwubireko oyo Mukama lwazi lwaffe. Kibuyaga ne bwajja tusigala tuli banywevu. Muwubireko oyo Mukama maanyi gaffe. Ensozi ne bwe zikola zitya tusigala tuwangula. Muwubireko oyo Mukama lwazi lwaffe. Maanyi gaffe. Kigo kyaffe. Kiddukiro kyaffe. Omubeezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku. Muwubireko Mukama omubeezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku. Ate gwagamba nti ambeereddewo ak'ensusso. Emikono gyo giteekere ddala waggulu omubiri okusinga abalala. Gwagamba nti ambeereddewo ak'ensusso. Muwubireko Taata waffe. Gwagamba nti ambeereddewo ak'ensusso. Muwubireko mukwano gwaffe. Gwagamba nti Mukama ambeereddewo ak'ensusso. Bwe ntunulatunulamu singa tabadde Mukama sandibaddewo. Bwe ntunulatunulamu singa tabadde Mukama ebizibu byandimmazeewo. Bwe ntunulatunulamu singa tabadde Mukama abalabe baali mpangudde. Muwubireko banga bw'otunulatunulamu abadde Katonda. Abali ku Salt FM, abali ku Salt TV. Mukama yeebazibwe yatuwa akaseera akamwebaza. Abali ku Salt FM, abali ku Salt TV. Mukama yeebazibwe yatuwa akaseera akayimusa erinnya lye. Abali ku Salt FM, abali ku Salt TV. Mukama yeebazibwe yatuwa akaseera akamusitula waggulu.
emikono gisitule n'omutima gwo gusitule. Muyimuse Mukama kuva munda mu ntobo ya mutima gwo. Muyimuse Taata kuva munda mu ntobo ya mutima gwo. Muyimuse Mukama kuva munda mu ntobo ya mutima gwo. Atwala ekitiibwa. Muwubire mugambe ekitiibwa kikyo n'amatendo gago yawe. Muwubire Mukama mugambe ekitiibwa kikyo n'amatendo gago yawe. Muwubireko Mukama mugambe ekitiibwa kikyo n'amatendo gago yawe. Muwubireko Mukama mugambe ekitiibwa kikyo n'amatendo gago Taata. Emikono gyongereko waggulu omwebaza oyo amanyi amagenda go n'amadda. Mwebaza oyo amanyi bwe weebaka ne bw'ozuukuka. Mwebaza oyo akuyisa mu ntiisa y'ekiro. Mwebaze Katonda oyo akuyisa mu ntiisa y'ekiro. Akukulembera nga bukedde. Akulembera amagenda go n'amadda. Mwebaze. Si buli afuluma nti akomawo n'ayingira. Neraba Mukama bw'akikukolera n'ofuluma n'okomawo n'oyingira n'ofuluma n'okomawo n'oyingira n'otandika wiiki n'ogimalako n'otandika omwezi n'ogumalako n'akuwa omwezi omupya. Yimusa emikono waggulu omukubira engalo ez'amaanyi. Okyabulamu ozikubira waggulu. Okyabulamu ozikubira waggulu. Zongera emikono gyongereko waggulu. Mwebaze kubanga mulungi. Taleka bamwesiga. Taleka bamwesiga. Dawudi agamba nali muto kati nkuze. Sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwawo. Taleka bamwesiga. Mukubira engalo ez'amaanyi. Taleka bamwesiga. Mukubira engalo ez'amaanyi. Ataleka bamwesiga. Mukubira engalo ez'amaanyi. Taleka mikwano gye. Taleka be yanunula. Taleka be yanunula. Taleka be yanunula. Abanunule ba Mukama muzikubire waggulu zinoge. Abanunule ba Mukama muzikubire waggulu zinoge. Abanunule ba Mukama muzikubire waggulu zinoge. Beyayamba, beyanunula, beyataasa. Ayina kye yali akutaasizaamu Mukama mukubire engalo eza waggulu. Ali ku Soloti FM, ali ku Soloti TV, ali ku Soloti Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok. Mukubire engalo ez'amaanyi. Wooli kisa kya Katonda. Wonna wooli lwa kisa kya Mukama. Mwebaze. Wonna wooli lwa kisa kya Katonda. Mwebaze. Wonna wooli lwa kisa kya Katonda. Mwebaze. Yebale. Yebale mukwano gw'abaavu. Mukubire engalo eza waggulu. Atakwagala lwakubanga olina. Takwagala lwa magezi go, lwa buyigirize bwo, lwa ssente zo, lwa bulungi bwo mu mpisa ne mu ndabika. Naye akwagala bwagazi kubanga ye mutonzi wo. Mukubire engalo eza waggulu oyo atakukoowa. Mukubire engalo eza waggulu atakukoowa, atakweganya.
atakugobera bweru, akukkiriza okumusinza buli lunaku, asonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu. Yesu mukubira engalo ez'amaanyi asonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu. Yesu mukubira engalo eza waggulu ddala, ebibi ebyasooka tiyabikubalira, nene kaakati ebikusobako asigala asaasira, ebikusobako asigala asonyiwa, ebikusobako akukwata era ng'omuzadde. Mukubira engalo eza waggulu omuzadde waffe byonna, mukubira engalo eza waggulu omuzadde waffe mu byonna. Abange tetulina muzadde alinga oyo, tewali muzadde alinga Katonda waffe, tewali wa mukwana alinga Katonda waffe, tewali muzadde alinga Mukama waffe. Zukubire waggulu mugambe sikugeraageranya na mulala yenna. Zukubire waggulu mugambe sikufaananya na mulala yenna. Afaayo taata, afaayo omulungi waffe, afaayo mukwano gwaffe. Mukubira engalo eza waggulu ddala, yebale ateeka emmere ku mmeeza mu buli mbeera. Mukubira engalo ez'amaanyi, ateeka emmere ku mmeeza mu buli mbeera. Mukubira engalo ez'amaanyi, ateeka emmere ku mmeeza mu buli mbeera. Mukubira engalo ez'amaanyi, ateeka emmere ku mmeeza mu buli mbeera. Mukubira engalo ez'amaanyi, ateeka emmere ku mmeeza mu buli mbeera. Mukubira engalo ez'amaanyi, ateeka emmere ku mmeeza mu buli mbeera. Mukubira engalo ez'amaanyi, atuliisa, atunyweza, atwambaza. Mwebaze. Atuliisa, atunywesa, atwambaza. Mwebaze. Omubi yali amanyi tolifuna kyakulya, kyakunywa na kyakwambala. Mukubira engalo ez'amaanyi, wasaaziza abo bonna. Mukubira engalo ez'amaanyi, abaswaziza abo bonna. Mukubira engalo ez'amaanyi, aswaziza bonna abali balowooza tolirya, tolinywa, toliyambala, abali balowooza tolifuna w'obeera. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Akoze binene Mukama, akoze bikulu Kabaka, akoze ebyekisa taata. Asaanidde. Yimusa emikono gigole waggulu ddala. Atudde yimuka ku bigere ebyo, ebibatu biteeke waggulu. Waayo olunaku luno, waayo ekisiibo kya leero, waayo essaala zo, waayo okwegayirirako, waayo olunaku luno, waayo ekisiibo kya leero, waayo essaala zo, waayo okwegayirirako, waayo olunaku luno, waayo ekisiibo kya leero, waayo essaala zo, waayo okwegayirirako. Yeegulumize Mukama, emikono gyongereko waggulu ng'owaayo ekisiibo. Yogera essaala eva ku ntobo y'omutima gwo mu kisiibo kino.
yogera essaala eva ku ntobo y'omutima gwo mu kisiibo kino. Ekisiibo kino twegerera Katonda akola ekipya, ate twegerera Katonda azuukize ebitufuddeko. Ekisiibo kino twegerera Katonda atukolereyo ekipya, ate twegerera Katonda azuukize opportunities, azuukize emikisa, azuukize emirimu, azuukize connections, azuukize obulamu, azuukize eby'omunda yaffe byonna ebyetaaga okutonda ebipya bitonde mu biro bino. Katonda gwalaba nga yeetaaga nsigo mpya, yeetaaga nabaana mpya, yeetaaga nseke mpya, yeetaaga amawuggwe mapya, yeetaaga ekibumba ekipya, yeetaaga omusaayi omupya ogutalimu wadde akawuka. Eyatonda akyali ku mulimo, na buli azaaliddwa olwalala azaaliddwa nga byonna ayina bipya tebikolangako. Amakulu gaakyo nti mu ggulu gyebiri ebimala. Saba Katonda akutondera ekipya, saba Katonda azuukize ekifudde, nsaba Katonda akutondera ekipya, era nsaba Katonda azuukize ekifudde, nsaba Katonda akutondera ekipya, era nsaba Katonda azuukize ekifudde, nsaba Katonda akutondera ekipya, era nsaba Katonda azuukize ekifudde, akukolere Mukama. Yimusse emikono waggulu mwegayirire. Bayibuli egamba buli kye musabanga n'okwegayirira mukkirize nti mukiweereddwa era mulikifuna. Kale mwegayirire mu kaseera kano atuweere mu ssaala, ate tugende tufunire gye tugenda okukolera, tugende tufunire gye tugenda okunoonyereza, tunaafunira gye tunoonyeza, naye tuweebwa kati nga tuli mu ssaala. Aliwo oli wonna Mukama akuviireyo, aliwo oli wonna Mukama akuviireyo. Kusabira Katonda akuviireyo mu by'emirimu gyo, kusabira Katonda akuviireyo mu projekiti zo, kusabira Katonda akuviireyo mu proposals zo, kusabira Katonda akuviireyo, akuviireyo Mukama, akuviireyo Kabaka w'abakabaka, akuviireyo Katonda abeera omulamu, akuviireyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Byonna omulabe byabadde yakwatako Mukama yaba abikwatako. Kusabira byonna omulabe byabadde yakwatako Mukama yaba abikwatako. Kusabira byonna omulabe byabadde yakwatako Mukama yaba abikwatako. Kusabira byonna omulabe byabadde yateekako amagalo ge amakyafu, Katonda abimusuuze yaba abikwatako. Ebibyo byonna Mukama yaba abikwatako n'omukono gwe. Ebibyo byonna Mukama yaba abikwatako n'engalo ze. Ebibyo byonna Mukama yaba abikwatako n'omukono gwe. Ebiro bino eby'amaanyi ag'okuzuukira buli ekikyo kyonna kizuukire. Ebibyo byonna mu biro bino eby'okuzuukira Katonda abizuukize. Mu biro bino eby'okuzuukira ebibyo byonna bizuukire. Mu biro bino eby'okuzuukira ebibyo byonna bizuukire. Akukwatireko Katonda omulamu, akusitulireko emigugu egyo. Yimusse emikono gy'emigugu ogimuweereze Mukama, yimusse emikono gy'emigugu ogimuweereze.
Yimusse emikono egyo emigugu ogimuweereze. Yimusse emikono egyo emigugu ogimuweereze. Yongera oyimusse emikono oweeyo ekisiibo. Yongera oyimusse emikono oweeyo ekisiibo n'essaala. Yongera oyimusse emikono oweeyo ekisiibo n'essaala. Enzigi zonna omulabe ez'abadde aggala Mukama aziggule. 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 Akugulirewo enzigi Mukama. Wabeerewo enzigi empya n'enkadde mw'oggya ebibyo. Wabeerewo enzigi empya n'enkadde mw'oyingira. Wabeerewo enzigi empya n'enkadde w'oyingira. Wabeerewo enzigi empya n'enkadde Mukama waakuteeka. Akuteeke walungi. Yimusse emikono mwegalire mukyusa bulamu. Yimusse emikono weegalire mukyusa bulamu akukyusiza obulamu obwo. Yimusse emikono weegalire Mukama mukyusa bulamu akukyusiza obulamu obwo. Yimusse emikono weegalire Katonda akyusa obulamu akukyusiza obulamu. Akukyusiza obulamu. Yayingira mu kibuga eky'e-Naini n'asanga nnamwandu ng'akaaba. Omwana we omu yekka gwe yali alina nga naye afudde. N'amusaasira n'amugamba nti tokaaba. Naye ng'omukazi talina bw'asirika. Yesu n'asika ebigere n'agenda mu maaso n'agamba abaali beetisse omulambo bayimirire. Nabo tebaali babi ne bayimirira. N'agola omukono gwe n'akoma ku mwana yali afudde. N'amugamba nti nkugamba golokoka. Luka essula ey'omusanvu okuva ku lw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi. Ekikolwa ekyo ne kireeta obuti bungi nnyo. Bangi ne batya amaanyi ga Katonda. Nsaba Katonda akusangula amaziga. Nsaba Katonda akwate ku bibyo. Nsaba Katonda by'obadde ogamba bifudde abikuddize nga biramu. Nsaba Katonda by'obadde ogamba bifudde abikuddize nga biramu. Nsaba Mukama by'obadde ogamba bifudde abeere nga abikuddiza nga biramu. Wabeerewo obujulizi. Nkusabira b'obanja bakusasule. Yimusse emikono gyo waggulu abaakusuubiza ne bewasapulayinga ne b'obanja bewakolera emirimu bonna bakusasule. Abakwerabidde bakusasule. Abakwerabidde bakujjukire. Abakwerabidde bakujjukire. Nkusabira ensonga zo zibeere ensonga ez'okumwanjo. Kusabira gy'obadde olina kye wasaba bakusoosoowaze mu linnya lya Yesu. Kusabira gy'obadde olina ky'olindiridde bakusoosoowaze mu linnya lya Yesu. Ekyamagero kya wiiki eno kitandikire ku ggwe. Ekyamagero kya wiiki eno kitandikire ku ggwe. Bw'oba osazeewo zikuba wanika emikono zikubire waggulu. Ekipya nga kikolebwa Mukama atandikire ku ggwe. Ekyamagero kitandikire ku ggwe. Ekipya nga kikolebwa kitandikire ku ggwe. Ekyamagero kitandikire ku ggwe. Ekyamagero kitandikire ku ggwe. Amaanyi ga Katonda agakkaliza ebikulukuto gakkaliza obwavu obadde bukutambulirako mu linnya lya Yesu. Amaanyi ga Katonda agakkaliza ebikulukuto gakkaliza obwavu obadde bukutambulirako mu linnya lya Yesu.
amaanyi ga Katonda agakkaliza ebikulukuto gakkaliza obwavu obadde bukutambulirako mu linnya lya Yesu. Amaanyi ga Mukama gakkaliza ebikulukuto gakkaliza embeera ebadde bukutambulirako gakkaliza obwavu obadde bukutambulirako. Yimusa emikono ozikubire waggulu w'omutwe gwo, zikubire waggulu ddala, zikubire waggulu ddala, zikubire waggulu ddala. Kkiriza Omutonzi akole. Zikubire waggulu nga bw'omugamba Mukama nziguddewo ewange jangu okole. Zikubire waggulu nga bw'omugamba Taata ewange waggule yingira okole. Zikubire waggulu nga bw'omugamba Taata ewange waggule yingira okole. Ayingire mu bulamu bwo, ayingire mu ofiisi yo, ayingire mu mirimu gyo, ayingire. Mukama muwe emiryango gyonna, mugamba 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 ayingire. Emiryango gyonna gya Mukama gimuwe ayingire. Ayingire Mukama, ayingire mu bulamu bwo n'emikisa gye gyonna. Kusabira Mukama ayingire mu bulamu bwo n'amagezi ge gonna. Yaniriza amagezi ga Mukama ne feva ye. Yaniriza amagezi ga Mukama ne feva ye. Yaniriza amagezi ga Mukama ne feva ye. Yaniriza ekisa kya Mukama n'obugagga bwe. Yaniriza ekisa kya Mukama n'obugagga bwe. Yaniriza ekisa kya Mukama n'obugagga bwe. Kusabira Katonda akuviireyo mu biro bino. Kusabira Katonda akuviireyo mu biro bino. First quarter y'omwaka ekutambulire bulungi. First quarter y'omwaka ekutambulire bulungi. First quarter y'omwaka ekutambulire bulungi. Wanika emikono berenga akwata waggulu, zikubire waggulu ddala. Yaniriza amafuta agakuyisaamu mu first quarter y'omwaka. 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 Ensiko ebeeremu entalo gw'osigale ng'owangula. Ensiko ebeeremu entalo gw'osigale ng'owangula. Ensiko ebeeremu entalo gw'osigale ng'oyoola obujulizi. Zikubire waggulu, yaniriza obujulizi bwo. Yaniriza obujulizi bwo sizoni eno. Yaniriza obujulizi bwo sizoni eno. Yaniriza obujulizi bwo sizoni eno. Yaniriza obujulizi obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu. Yaniriza obujulizi obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu. Yaniriza obujulizi obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu. Olabe ku birungi by'otolabanga. Emikono giteeke waggulu bulungi, gigole ebibatu biteeke waggulu. Saba ku ssente za sizoni. Ebibatu ebyo Mukama akutere mu ssente za sizoni eno. Buli kyogezaako kiyitemu ng'obadde ogezaako na bugeza. Buli kyogezaako kiyitemu ng'ate obadde ogezaako na bugeza. Kusabira amapeesa g'ebyenfuna gonna gakulamire. Nkusabira amapeesa g'ebyenfuna gonna gakulamire. Buli peesa ly'okwatako olw'ebyenfuna oyingize.
buli peesa ly'okwata akola bw'oba onaafuna oyingize. Amapeesa g'ebyenfuna gonna gakwanguyire. Buli wonyiga wabeerewo ky'ofuna, buli wonyiga wabeerewo ky'ofuna, buli wonyiga wabeerewo ky'ofuna, buli wonyiga wabeerewo ky'ofuna. Yimusa emikono waggulu, ebibatu byongereko waggulu. Saba ku ssente n'ez'amawanga zisabe. Saba ku ssente ne dola zisabe. Saba ku ssente ne pawundi zisabe. Saba ku ssente ne euros zisabe. Saba ku ssente ez'amawanga. Saba ku ssente ez'amawanga. Abagenda mu mawanga tubalangirirako ssente ezo. Newankubadde nga gy'oli waliyo entalo, era Katonda asigale ng'akulabisa ekisa. Abaana baffe abali mu mawanga ga Buwarabu musigale nga muli seefu ate nga mufuna. Abaana baffe abali mu mawanga ga Buwarabu musigale nga muli seefu ate nga mufuna. Abaana baffe abali mu mawanga ga Buwarabu tubanyika mu musaayi gwa Yesu, ate sente ez'abatwaleyo musigale nga muzifuna. Katonda abateekeko obukuumi bwe, ate abawe okufuna. Abaana baffe abali mu mawanga ga Buwarabu gonna tubayimusa mu maaso ga Katonda, obulamu bubeere seefu, ate ne sente ze mwakima nazo zibeere nga zijja. Alage nti ye Katonda mu ddungu, alage nti ye Katonda mu lukoola ne mu malungu. Aleeta ensula era akubekube watali kubo. Abali mu Amerika Mukama abakolera ebyamagero. Abali mu USA Katonda abakolera ebyamagero. Abali mu USA, abali e Canada, abali mu Latin America, abali e South Africa, abali e South Africa Mukama abakolera ebyamagero. Abali mu Southern Sub-Sahara, abali mu Eastern and Central region eno yonna, Katonda abawa amazuukira. Katonda akola ekipya atabeeko byazuukiza. Abali mu West Africa, abali mu North Africa, abali mu Africa yonna, Katonda abakolere. Abali mu mawanga ga Buwarabu Mukama abakolere. Abali ku lukalu lw'e Bulaaya Mukama abakolere. Abali ku lukalu lwa Europe Mukama abakolere. Wakati mu kwegairira n'okusaba n'okusiba abali mu UK Katonda abakolere. Abali mu UK Mukama abakolere. Abali e Italy Mukama abakolere. Abali mu Sweden Mukama abakolere. Abali mu Netherlands Mukama abakolere. Abali mu mawanga Mukama abakolere. Ebyekisa bikolebwe Katonda. Abali e Korea, abali mu Asia, abali mu China, abatumize emaali etuuke, Katonda akube kubo. Yimusa emikono ebatu byongereko waggulu. Kkiriza Mukama for financial blessings. First quarter y'omwaka ekutambulire. First quarter y'omwaka tugenda okumalako omwezi guno ogwa March nga kyewabala Katonda akiyisizaamu na buyisa. Tugenda okumalako zikubire waggulu gw'osazeewo zikuba, wanika emikono gyo. Abatudde mbasaba okuyimuka, ali ebbalibbali w'ekifo kyo, dda mu kifo kyo. Sembero dde mu kifo kyo, oyimirire zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu, yaniriza ekisa kya Katonda, ekisa paasinga ne tageti zo. Yaniriza ekisa kya Katonda ekisukka ne ku tageti z'obadde olina. Yaniriza ekisa kya Katonda ekisukka ne ku tageti z'obadde olina. Zikubire waggulu, emikono gibeere waggulu ddala w'omutwe gwo. Emikono gibeere waggulu w'omutwe gwo. Emikono gibeere waggulu w'omutwe gwo. Zikubire waggulu w'omutwe gwo. Kkiriza Omutonzi akukolere. Akukolere taata. Yongera ozikubire waggulu, emikono banga akwata waggulu, zikubire waggulu. Yaniriza ekisa ekikumazaako first quarter nga Katonda akoze okusinga bwe wakibala. Yaniriza ekisa ekikutaasa okumalako first quarter nga Mukama akoze okusinga bwe wakibala.
Yaniriza ekisa ekimala akuteekemu abo basaasidde. Yimusa emikono berenga akwata waggulu. Giwube buwubi. Mubire Mukama omwegalira akuteekemu abo basaasidde. Muwubireko Taata omwegalira akuteekemu abo basaasidde. Muwubireko Mukama omwegalira akuteekemu abo basaasidde. Muwubira Katonda waffe ng'osinza businza naye ng'omwegalira akuteekemu abo basaasidde. Muwubira Mukama waffe ng'osinza businza naye ng'omwegalira akuteekemu abo basaasidde. Muwubira Mukama waffe ng'osinza businza naye ng'omwegalira akuteekemu abo basaasidde. Muwubireko Taata musinze Mukama waffe kimugwana. Musinze kubanga okusinzibwa kukwe. Mutendereze kubanga okutenderezebwa kukwe. Musinze Mukama kubanga okusinzibwa kukwe. Musinze Mukama kubanga okusinzibwa kukwe. Mutendereze Mukama kubanga okutenderezebwa kukwe. Emikono gyongereko waggulu banga akwata waggulu muwubireko ng'owuubaawo olangirirayo ebyamagero. Langirayo ebyamagero by'osuubira okukwatako mu kisiibo kino. 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 Mikono gyongereko waggulu omuwubire bulungi. Osinza bw'osaba. Omuwubirako ng'osinza bw'osaba. Omuwubirako ng'osinza bw'osaba. Omuwubirako ng'osinza bw'osaba. Wanika emikono waggulu giberenga egikwata waggulu. Mukubire engalo ez'amaanyi olw'okuwulira essaala zaffe zonna. Zongeremu engalo ezo waggulu mukubire engalo ez'amaanyi olw'okuwulira essaala zaffe zonna. Zongereko waggulu. Ali ku Soloti FM, ali ku Soloti TV, ali ku Soloti Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok. Naawe osobola ozikubeera bw'oti ozikubire waggulu. Yaniriza ebyamagero mu bulamu bwo. Yaniriza obujulizi mu bulamu bwo. Akuviireyo Mukama. Yimusa emikono gyo waggulu berenga akwatagule. Batubiteeke waggulu. Ddamu osabeyo ku byamagero. Emikono egyo gikwate ku byamagero. Sabayo ekyamagero. Obulamu buno bubeerawo lwa kyamagero. N'obulamu bwennyini okubanga osoomuka kyamagero. Emikono gyo gisobola okuyimuka kyamagero. Bangi basaba kimu kyokka omukono guyimuke naye ogugwo guyimuka ekyo kyamagero. Bangi basaba kimu baddemu bayimirireko batambule naye gw'oyimirira ne weetambuza. Obulamu bukolebwa bonna wamu kyamagero. So yimusa ebibatu byo musabeyo ekyamagero nga tetunatuuka mu night prayer olwokutaano luno. Musabeyo ekyamagero nga tetunatuuka mu night prayer olwokutaano luno. Musabeyo ekyamagero nga tetunatuuka mu night prayer olwokutaano luno. Eggulawo omwezi gwa Maachi. Musabeyo ekyamagero nga tetunatuuka mu night prayer olwokutaano luno. Eggulawo night prayer eggulawo Maachi. Ejja kuba yakusaba nnyo. Mukama abeere ng'akukoledde. Yimusa emikono egyo buli ddakiika okubeerera eya kyamagero.
buli ssaawa ekubeerere ya kyamagero akukolere Mukama. Yimusa emikono okusabire, emikono gyo giteeke waggulu. Njagala kukusabira, kusabira wonna bw'oli. Katonda akunsangulira amaziga agali ku mutima gwo, akusangula amaziga agali ku maaso go, alongoosa obulamu bwo ng'atandikira munda paka kungulu. Ebibyo Mukama bitereze ng'atandikira munda, akukolere ku bizibu byo ng'aviira ddala ku kikolo gye bibadde biva. Asanyewo ekikolo ky'ebizibu, asanyewo ekikolo ky'emitawaana, asanyewo ekikolo ky'ennaku. Mukama asanyewo ekikolo ky'amaziga go, akuterereza obulamu, akuwa obulamu obweyagaza, akulongoose munda ne kungulu. Mukama byokwatako n'emikono egyo gy'owanise biraba omukisa. Oba okolera mu butale, oba oli mutembeeyi, oba oli mu maduuka, oba oli woroseera, oba oli waliteiro, oba oli wa factory, oba otikula bintu ng'obiyingiza Uganda oba obitwala bweru, oba oli mu ofiisi eza wansi, eza wakati oba eza waggulu, oba olina kapito mutono oba medium oba kapito eyegasa. Nsaba omukono gwa Mukama gukwate mu bibyo byongera okutambula. Nsaba omukono gwa Mukama gukwate mu bibyo byeyongera okutambula. Nsaba Katonda akusumulule ku nkoligo, Katonda akugye ku ekyo ky'obadde wamanyiira, akukolere ekipya, ate n'ebibadde byafa abizuukize. Biziikubire waggulu mu linnya erya Yesu, oba ng'okkiriza ekyo. Akukolere ekipya, ate n'ekyo ekyafa akizuukize. Akukolere ekipya Mukama mu linnya erya Yesu, ate n'ekyo ekyafa akizuukize. Kitwale in the mighty name of Jesus. Simusa emikono gyo waggulu. Abadde atudde yimuka tusabe essaala ya Mukama waffe. Gigolole bulungi emikono gyo, essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, amiina. Totuula, nkwegayiridde yimuke, yimusa emikono gyo waggulu tusabire Isirayiri. Yimusa emikono gyo waggulu tusabire Isirayiri. Isirayiri wa Mukama amukuumire ddala. Tuteeka Isirayiri mikono gyo Katonda waffe, booda tu booda, n'abantu baamu bonna. Taata bakuume, bakuume eri ababi, kuuma Isirayiri eri abatujju, kuuma Isirayiri eri ebiteeso by'okugisaanyaawo, kuuma Isirayiri, lwana n'abo abalwana ne Isirayiri, wakana n'abo abawakana ne Isirayiri. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Isirayiri tuginyika mu musaayi gwa Yesu, era tulangira nti buli Muyudaaya waali alaba omukono gwa Katonda. Tuyimusa abantu baffe abali mu mawanga gonna ag'ebweru. Taata obateekeko ekisa kyo, n'okusingira ddala abo abali mu mawanga ga Buwarabu. Mukama yimusa emikono waggulu, tuweeyo abantu baffe bonna abali mu mawanga ga Buwarabu. Katonda abateekeko obukuumi, tubabikka mu musaayi gwa Yesu. Malayika w'okufa abayitireko ddala. Abantu baffe babeere balamu, abaleka abaana baabwe mu Uganda, abaleka famire zaabwe, ekiseera kituuke bakomewo nga bonna balamu. Era tulangirira entalo okuzikira, tulangirira amaanyi ga Katonda okukomya entalo mu mawanga, nga tulangirira ekisa kya Katonda okubeerawo. Era tugaana entalo mu regioni yaffe eno, tugaana entalo mu regioni eno, tugaana entalo mu ggwanga lyaffe, tugaana obutujju, tugaana ababi mu ggwanga lyaffe. Emikono egyo gy'oyimusiza giwube ng'osaasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda. Mikono gy'oyimusiza giwube ng'osaasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda. Uganda ebeere safe border to border. Emikisa tugisaasaanya mu Central wano, tugisaasaanya mu Eastern Uganda,
emikisa tugisaasaanya mu Northern Uganda, emikisa tugisaasaanya mu Western Uganda, emikisa tugisaasaanya mu Eastern Uganda, emikisa tugisaasaanya mu Northern Uganda, emikisa tugisaasaanya mu Western Uganda, emikisa tugisaasaanya mu Central wano wetuwangalira. Saasaanya emikisa gigende ku mirimu gyo, gigende mu ofiisi, gigende mu butale, gigende mu maduuka, gigende mu midaala. Mikisa gya Mukama tugisaasaanya wonna awakolerwa emirimo, bonna abakola emirimu balabe omukono gwa Mukama, n'abanoonya emirimu balabe omukono gwa Mukama. Katonda agabirire, alokole. Mukama waffe alokole era awonya byonna abikole mu ggwanga lyaffe. Yimusa emikono gyo waggulu. Tusabira abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo. Tuyimusa abasajja n'abakazi abambala yunifoomu, abakuuma ddembe, abakuuma ensalo zaffe zonna, abakuuma mu mawanga agatwetoolodde, abakuuma ku nnyanja, abakuuma ku bizinga, abakuuma mu bibuga ne mu byalo, abakuuma abali ku standby wonna, abakuuma abali ku bisaawe by'ennyonyi, abali mu offices olwa security. Katonda abongere amaanyi n'amagezi n'ekisa. Omubi nga talina wayita kukosa emirembe egiri mu Uganda, obutebenkevu obuliwo, omubi nga talina bwabukyankalanya. Tulangirira ekisa kya Katonda kubakuuma ddembe ne famire zaabwe. Mukama yongere okukola ebyekisa. Yimusa emikono gyo waggulu, abalwadde tubasabira bawone. Tusabira Commander in Chief, Mukama amuwe ekisa. Tusabira Commander in Chief, Mukama amwongere amaanyi. Tusabira Commander in Chief, Mukama amwongere amagezi n'obukuumi, byonna byakola bibereko omwoyo wa Mukama ne famire ye. Tusabira CDF, Mukama amwongere obukuumi, CDF Mukama amwongere ekisa, amwongere amagezi, byonna byakola bibereko omwoyo wa Mukama ne famire ye. Tusabira bakamandazi bonna, Mukama abongere ekisa, abateekeko omukono gwo ogw'amaanyi ne famire zaabwe. Eggwanga lyaffe libeere emirembe mu linnya erya Yesu. Abakozi b'emirimu mukeere, mugende mukole, ate muveeyo nga mufunye amagoba mu linnya erya Yesu. Nzikubire waggulu mu linnya lya Mukama affe Yesu. Buli afuluma okukola genda okolodde n'amagoba. Nzikubire waggulu buli afuluma okukola genda okolodde n'amagoba. Nzikubire waggulu buli afuluma okukola genda okolodde n'amagoba. Nzikubire waggulu yaniriza omukisa ogwo. Bizinesi zonna ziraba omukono gwa Katonda mu linnya erya Yesu. Oh, haleluya! Esinge kawe esule Setaani eddalu. Haleluya! 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 Yanirizaako abantu babiri basatu bagambe Mukama agenda kukola ekipya, ate agenda kuzuukiza ekyafa. Ekyo kyokka ky'oba obaŋŋambira, bagambe Mukama agenda kukola ekipya, ate agenda kuzuukiza ekyafa. Mukama agenda kukola ekipya, ate agenda kuzuukiza ekyafa. Mukama agenda kukola ekipya, ate agenda kuzuukiza ekyafa. Agenda kuwonya Mukama. Zaburi 31 olw'abiri n'olw'abiri ennya. Psalms chapter 31 verses 23 to 24. Agamba bati, kale mwagalenga Mukama mwenna abatukuvu be. Mukama awonya abeesigwa era asasulira ddala mu bungi, akola eby'amalala. Kale mwagalenga Mukama mwe abatukuvu be. Mukama awonya abeesigwa era asasulira ddala mu bungi, akola eby'amalala.
olwabiri mu ennya. Muddeemu amaanyi, muddengamu amaanyi, mugumenga omwoyo gwammwe mwenna abasuubira mu Mukama. Muddengamu amaanyi, mugumenga omwoyo gwammwe mwenna abasuubira mu Mukama. Ennyiriri ezo nabadde nzifumiitirizaako ne ŋŋamba nti nga sinnaba kusoma za leero, ezo nsooke nziba bwe nnyiriri z'olunaku. Zabbuli ya 33:2-4. Kale mwagalenga Mukama, kwe kusaba kuno n'okusiiba kuba kwagala Katonda. Teweesalira omusango n'oga nti Mukama simwagadde kimala. Bw'oba owaayo essaawa mu maaso ga Mukama obeera omwagadde, essaawa yo tosobola giwa gw'otayagala. Buli muntu alina engeri gy'amwagalamu. Mwagale mu kusaba, mwagale mu kusiiba, mwagale mu kusinza, mwagale mu kutendereza, mwagale mu kuba n'ennyonta, ng'essaawa tekuyitako ku Soloti FM, essaawa tekuyitako ku Soloti TV, essaawa tekuyitako, olina rutiini ne Katonda. Rutiini ne Sitaani ekuleetera okufa, rutiini ne Katonda ekuleetera obulamu. Kiwandiike. Rutiini ne Setaani ereeta kufa, rutiini ne Katonda ereeta bulamu. Ekintu ky'okola mu maaso ga Mukama buli lunaku kikuleetera bulamu. Ekintu ky'okola ne Setaani ng'okukuta olowooza ensi teemanye kireeta kufa. Kyavudde agamba nti era asasulira ddala mu bungi akola eby'amalala. He pays in abundance, in plenty. Those who really live to disappoint him. Kandusomenga baruli. Psalms 31 verse 23, English version. Psalms 31 verse 23. O Lord, oh, love the Lord, all you his saints. For the Lord preserves the faithful and fully repays the proud person. And fully repays the proud person. Amalala. Amalala kitegeeza okunyooma abalala. Omaze okunyooma olaba sina kyengasa, sina kyensobola kukola, ate era ontambulirako ng'ogenda okuggala amakubo gange, ogenda oyingiza ebirowoozo byo ebibi mu bandibadde bannyamba. Ago malala. Kati nze bwe neesiga Katonda, kubanga neesize ye, agenda kumponya, naye ate naawe agenda kusasula musera mu by'obadde onkola. Ajja kusasula musera. Teweeraliikiriranga nga waliwo abakukola ebibi naye nga balinga abongera okukulaakulana. Naggala amakubo go, gwe n'akulemesako amuwogoko, ye n'agenda alya ettooke n'alirako n'enkoko, n'olowooza nti bwe biribeeranga. Katonda agenda kubikyusa, atuuke ekiseera nga n'enfuufu okugifuna kizibu. Akulemesa ekyokulya ajja kutuuka ekiseera nga ye n'okufuna enfuufu kizibu. Emisota gyonna girya nfuufu, naye esobola okubula ne gufa. So nkwegayiridde, bw'oba olina gw'onyooma ne bw'oba tomumanyi ng'omusabi, obulamu bw'abantu bonna tetubumanyi. Waliwo abantu betulaba n'ogamba oyo tasaba na kusaba. Ekiro osula wuwe. Si buli asaba nti ajja ku kyaki. Waliwo abasaba nga akaseera ka kyaki bafuna kabbalirirwe. Bamuwayo ka ofu aka n'adduka emisinde. Asibira ku kyaki nga talina walala wonna walaze.
ate gw'osobola okuba nga tova ku kyaki ng'olinga katebe ka kyaki naye ng'ogeya olina amalala olina omutima omubi gwe waakalaba omukyayirawo olw'ebisiga ebyasiize olwa ngatto ye omuntu omukyayirawo gwe teweetaaga kuzibya lunaku naye nga tova mu kyaki nyimba zonna eza kyaki ozimanyi owanika emikono n'osinza oyogera ne mu nnimi naye omutima gwo gwagaana okutereera ojja kubonaabona naawe okyewuunye kubanga Katonda agambye nti asasulira ddala mu bungi akola ebyamalala. Katonda asasulira ddala mu bungi nga naawe abonaabona bw'agenda okukukolera ekyamagero mu bungi n'oyo akuviirako okubonaabona agenda muwa ennaku mu bungi. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi naddala nga toli mulogo. Zino engalo kati zikubwa abatamanyi byakuloga, zikubire waggulu w'omutwe gwo mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Weewala omutima omubi, lyako essowaani yo eri abantu b'okaabya amaziga, Mukama n'akuteega akukaabya omusaayi. Ate ng'okinyiikiridde olina rutiini y'okukaabya abalala era gwe omanyi oli wa kitalo. Tewali mu nsi wa kitalo. Enensi etiisa temulimu wa kitalo ge mazima. Amazima ga Katonda mu ggulu erinnya tebalirayira nno. Naye amazima ga Katonda mu ggulu mu nsi temulimu n'omu bw'ati nga wa kitalo. Singa abadde mwali, singa gwe bayita supreme leader owa Iran, singa mulamu. Supreme leader. Ebyokulwanyisa byonna nga yabirina, bajjenera ab'amaanyi bonna nga yabalina, sente zonna nga yazirina, bwakusongamu obeera owedde. Yafudde mu ngeri enzibu. Iran n'esookerwawo n'okubika. Negamba wa tasobola kufa waali ali mu mbeera nnungi nnyo. Munnanga omuntu bw'aba afudde ne bw'osooka n'ogaana omala n'okkiriza. Iran yamaze n'ekkiriza nti supreme, wulira ekigambo ekyo, supreme leader. Iran yamaze n'ekkiriza nti mufu. N'abantu abalala nga 2 oba 3 kubanga yabaddewo abaddewo bajjenero bonna abakusongamu n'obanga owedde. Bajjenero bonna babaddewo. Kati bajjenero ate tobaze ba escort baabwe akakafo konna ade bakasazeeko naye basonga ku mukyamu, basonga ku Isirayiri. Bayibuli egamba nti akuma Isirayiri teyeebaka era tabongoota. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Akuma Isirayiri teyeebaka era tabongoota. Gwe omwana wa Katonda njagala kutegeeza nti oli Isirayiri atali biological naye ow'omwoyo. Bagalatiya essula 3. Galatians. Abagalatiya essula 3. Nkulage bw'ofuuka Omuyisirayiri akutambulirako ategeere nti si wa kitalo. Omubi yenna abeera mubi nga tanaba kusonga lugalo lwe mu baana ba Katonda. Ky'oba okola kwe kunyiikira okubeera mmemba omukukuutivu akola byonna ebyetaagisa okukola mu famire y'obwakabaka bwa Katonda. Ebisigadde birekere nannyini famire. Do whatever it takes to confirm that you are a child of God. Be obedient. Fight to be holy. Do your best to be a righteous person. Yes, you are a human being. But the Bible says, seek ye the kingdom of God first and his righteousness. The rest shall be added unto you. Matthew chapter 6, verse 33. Just write the notes. Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye the kingdom of God first. First thing first. Seek ye the kingdom of God first and his righteousness.
lwana obeere mutuukirivu. Omutuukirivu tayagaliza abalala bubi. Kiruma nnyo okubanga buli Mukama lwambikulira okwogera nti ababi bali mu church, buli muntu awanika omukono nti ye ababi basigale ebweru wa church. Mu church muleke abantu bawummule. Church kiwummulo. Naye ate nakino tokyerabira nti tuli ku front line. Fe abalangirira nti twalokoka tuli ku front line. Omulabe tajja kudda eri adde mubabe, ajja kukuba ffe ng'ayagala atusaanyewo naye ate si yatuteekawo. Eno family eyina taata ow'amaanyi. Our Heavenly Father is stronger than anything, than anyone, incomparable. Galatians chapter 3 verse 26 to 29. Kubanga mwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Remarking, once you believe in Christ, you become a child of God. Kubanga mwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza. Waliyo ekintu kye tufuuka olw'okukkiriza. Kubanga mwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kino nakyo kitegeere. Ewammwe kabeereyo omugagga eyenkana atya, oba musika mbeeremu omugagga eyenkana atya, kabeerewo omukulembeze eyenkana atya, tasobola kufuula mwana wa Katonda. Ekikufuula omwana wa Katonda kukkiriza Kristo Yesu. Yokaana essula emu onyiriri lwa 12. John chapter 1 verse 12. John the Gospel. Kubanga abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Kkiriza erinnya lya Yesu. Erinnya eryo maanyi meerere. Waliwo erinnya lyoyogera ewantu sitaani n'adduka. Linnya lya Yesu. Amalala tegasobola kugoba sitaani. Kati bw'ofuuka omwana wa Katonda, automatically oba ofuuse Isirayiri. Naye kankwongereyo ofuukire ddala Isirayiri. Olwabirimu omusanvu. Kubanga mwenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Nakano kankuyambe enkaterezo oleme kutyamu. Waliwo ababatiziddwa okuyingira ne mu mazzi. Ababatiziddwa okuyingira ne mu mazzi, abo bakoze ekiragiro kya Katonda mugende mubabatize. Naye ekisinga okuluma nti abantu bayingidde mu mazzi naye emyoyo gyabwe ne gisigazibwa sitaani. Abantu abatulumiza emitima baabatizibwa mu mazzi. Abatemu n'abatuwalana, abasumba abayimirira okubeera abalabe b'abasumba baabatizibwa mu mazzi. Aga amazzi tegasobola kukola njawulo. Ekikola enjawulo okubatizibwa mu Kristo. Mbatizibwa ntya mu Kristo? Nga yenna akubuganya ekigambo kye tokyayagala kidisikasinga. Mwana wa Katonda finito. Yafa n'azuukira kyekyo. Alokolera awonya kyekyo. Wenna nga waggwerayo. Eyaggwera mu Yesu, eyakkiriza ebigambo bya Yesu nga towakanyamu n'ekimu, wabatizibwa okuyingira mu Kristo. Osingira wala yabatizibwa mu mazzi nga kati ali ku nsozi kusabira balala bafe. Osingira wala yabatizibwa mu mazzi nga ali ku kituuti akuba balala nkokola. Osingira wala yabatizibwa mu mazzi nga mulyaza amaanyi mu chaachi. Yava mu mazzi n'atandikira we yali akomye obwenzi. Yava mu mazzi ali mu chaachi yali abisiyaga. Kati abatiziddwa mu Kristo akyawa byonna Katonda byakyawa. Batizibwa mu Kristo. Bw'omala okubatizibwa mu Kristo tewabaayo olubaala akyakukanga.
kubanga Bayibuli egambye mu Galatiya 3:27 kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Kyova olaba nze bwe mba ngenda kugoba emizimu oba bwe mba ngenda kuweereza ngenda kubuulira siitagayo kyambalo kirala, kino nkyambala ndabike bulungi eri abantu neme kuswaza Katonda wange. Twambala butaswaza Katonda, tetwambala kwambala kyambalo mu kyekya Katonda. Katonda tumwambala mu bulamu bwaffe, mu mwoyo gwaffe. Bw'onsindikira amayembe gw'omanya nti nayambala Katonda. Bw'onsindikira amajiini gw'omanya nti nayambala Katonda. Bw'onsindikira lubaalewo gw'omanya nti nayambala Katonda. Katonda tali mu lugoye, si wa kotoni, si wa kopolini, si wa ki mumbulire yawo naironi, lumoro, polista. Katonda si mwali. Era bangi abambadde ebyambalo ebyatongozebwa okubeera eby'eddiini nga balina emitima emibi ekigenda ewala. Kuba tebayambala munda, batungisa butungisa. Yesu si wa kutungisa. Batizibwa oyingire mu Kristo, yambale Kristo. Ingira mu Kristo, yambale Kristo. Kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo. Waliwo enjawulo wakati w'ababatizibwa okuyingira mu Kristo n'abo abayingira mu swimming pool, n'abagenda ku nnyanja, n'abagenda ku Yorodani. Waliwo enjawulo nnene. Kinyuma nnyo ng'osoose kubatizibwa mu Kristo n'olyoka ogenda mu kubatizibwa okw'amazzi. Oba ofunye enjawulo? Waliwo okubatizibwa mu Kristo kwe kumatira buli kigambo kya Kristo. Mubawulira abayimbi nga bagamba abawagizi b'abayimbi oba abawagizi b'omupiira. Oli ng'aganize ndi musaayi gwa kilabu bweti, ndi musaayi gwa muyimbi bwati. Abantu bamatira ekintu nga ndi musaayi gwa muyimbi, ndi musaayi gwa gundi. Musaayi gwa gundi kati kitegeeza that person flows in your veins. Let Christ flow in your veins. Kiriza Kristo aberenga yatambulira mu misuwa gyo nga ne bakusala basanga mu Kristo. Kiriza Kristo okwo kubayita okubatizibwa mu Kristo. Kati bw'obatizibwa mu Kristo yambala Kristo. Kristo bw'aba anaatera okuvaako oba bw'aba akuvuddeko oba obubonero obulaga nti pasito ono Kristo yamwamuka, ogenda okulaba nga takyajja kubuulira nga bwe yali abuulira. Afunyeyo byayambala. Abalala bagulayo ebitambaala mu Isirayiri najja akyebikanga ne ku mutwe, abalala n'akiteeka ku kibegabega. Yesu asobola okusangibwa mu kitambaala nga n'abakazi bayingira entaana ne bakebera ebigoye byonna nga taliimu. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Abakazi bayingira entaana ne bakebera ebigoye byonna nga taliimu, ne bakunkumula essanda, ne bakebera nga musajja taliimu. Malayika n'abasekera n'abagamba munoonyani, munoonyeza omwo. Naye ani abagambye okunoonyeza omulamu mu bafu? Taliiwo. Mugende mumusange azuukidde nga bwe yagamba, mugende eri e Galiraaya, mugende mugambe n'abayigirizwa be nti wano taliiwo. Ebigoye ne babirekaawo. Mu ngoye temuli Katonda, amazima ga Katonda. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Katonda mufune mu mutima gwo. Katonda mufune mu mwoyo gwo. Katonda mufune mu musaayi gwo. Katonda mufune, mwesige nga ali munda. Tomwesiga nga wakwambala. Abakkiriza Katonda abalokole in particular mwe beŋŋamba. Kkiriza Katonda, tobayo n'akabonero ka kungulu. Leka oli akulabe yagende ng'ajulira nti naye oyo alina Katonda. Oyo alina Katonda. Eddiini endala siziwakanya era siziwakanyiza, naye engeri gye ziragamu Katonda waazo abalokole si bwe tulaga Katonda waffe. Eddiini endala ojja kulaba ekkanzu ogambe nti oyo munankani. Ojja kulaba enkofiira ogambe nti oyo mugundi. Ojja kulaba sapule ennene neetera okutuuka ku bigere, oyo toyinzaga nti ava kusaala. Naye omulokole talina kyayambala, talina akabonero mu kyenyi, talina nkofiira, talinayo saati oba mpale, tiwaliwo ngatto ya mulokole gy'ayambala,
teri kiteeteeyi oba teri kanzu, tewali gomeseraga nti oli mulokole, kubanga wayambala Kristo. Ne bwe bakwambulamu engoye zonna, Kristo asigala afuga. Ne bwe bakwambulamu engoye zonna, Kristo asigala afuga. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe fuga. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe fuga. Wayambala Kristo. Oba okitegedde ekyo? Pasita wo aba yatandika okwambala ebigoye, wandibadde onoonya gy'osabira, kubanga edda si bwe yali. Bagalatiya 3:27 mbadde nkimaze, ngenze ku 28. Tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Meaning, naawe omukazi osobola okuzimba akeedi nga omusajja gy'azimba. Naawe omuwala osobola okuvuga emmotoka ng'omuvubuka gy'avuga. Naawe omukadde osobola, tewali kwawula mu langi, tewali kwawula bikula, teweenyooma. Weetaagayo omubeezi naye teweetaaga mubeezi ng'anaabeera Kristo. Hello, kiŋŋambire akuliranye, weetaagayo omubeezi naye teweetaaga mubeezi ng'anaabeera Kristo. Kristo wo oteekwa okuba ng'omulina, era omubeezi oyo tasobola kulemesa kuweebwa by'osabye mu Katonda. Mwenye ennaku zino twafuna ensi y'abagoba eddalu, ayimira n'akugamba kunze n'obulokozi ogenda kulondako. Kugwe n'obulokozi nnondeko kweri? Nnondako ki? Obulokozi Kristo aliko n'okulondako? Bw'oba oyagala muvuganye ne Kristo nnondeko, genda bakukomerere ofe bakuziike, okomewo nnondeko. N'olwekyo teweenyooma. Tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Kyava agenda okulwanirira nga bw'alwanirira Isirayiri. Wandizikubidde waggulu mu linnya erya Yesu. Kyava agenda okulwanirira nga bw'alwanirira Isirayiri. Kyava agenda okulwanirira nga bw'alwanirira Isirayiri. Era nkwegaridde Mukama musabe amagezi mu lutalo luno lwe tulimu olw'obulamu. Mukama musabe amagezi. Ekisukkulumya Isirayiri ku mawanga gonna agagirumba magezi. Ekisukkulumya Isirayiri ku mawanga gonna agagirumba magezi. Ate n'ekyokubiri ekola emikwano egigasa. Ntandise okwogera naawe. Isirayiri yakolayo omukwano ogu nga gwegasa, baguyita Amerika. Girumbe Amerika ejje balulwana aba. Kati mbuulize ne bandigwe omukwano gwakuyamba muki? Ekimu ku bigenda okutawaanya abantu omwaka guno kwe kusigaza emikwano egitasobola kuyirawo mubiri. Gwe bw'afuna ebizibu omuyirawo omubiri wenna wenna ogwayo, ogwako n'emirembe. Naye gwe bw'ofuna ebizibu neyeebuzaabuza. Omanyi ennaku zino tebiri bulungi, tebigenda bulungi. Birigenda ddyo obulungi, biribeera ddyo obulungi, olyoka ombeererewo. Obanga kisoboka emikwano gyo gyonna gisazeemu, oddemu ozimbe buto naye obuzimba omukwano ng'ozimbira mu mafuta ga Isirayiri. Isirayiri yazimba omukwano ogu nga gwegasa. Amerika si yakutegeeza nti waliwo alumbye Isirayiri. Olunaku omukulembeze wa Irani gwe basooka okutta lwe yavaayo n'agamba Isirayiri yakusiimuuka, Amerika n'evaayo. Supreme Leader n'agamba Isirayiri eteekwa okwerabirwa ku mapu nti yali ebaddewo. Ne bagamba tulumbe babiri. Ne bagabana n'emirimu, gwe kwata ebigere nze nkwata omutwe. Tonnaba kugoberera lutalo bwe lutambula. Isirayiri yatwala assignment y'okunoonya Kameni ne bajjenero be bwe banaabeera oba wa. Amerika n'etwala obuvunaanyizibwa bw'okuba ebyokulwanyisa we biri byonna babyonoone nga tebirwanye na kulwana. Ne basimbula bamukwana aba. Tebakulimbanga nti ojja kulumba Amerika Isirayiri asirike. Tebakulimbanga nti ojja kulumba Isirayiri Amerika asirike. Tebakulimbanga nti onoomanya n'ennaku z'omwezi kwe banaakulumbira.
tulina emikwano n'obeera n'emikwano n'okebera essimu ng'essimu ejjudde abantu 805 ate naye ku mutwe nako kuliko 5 oli wano ofa bwavu. Kuleeterya ki gy'okozesa okukola emikwano? Mukulu Isirayiri, simanyi tonategeera nti oli Isirayiri. Abategere nti oli Isirayiri wanika omukono gwo tulabe. Mikwano gyo bayingiriramu bakuyamba batya? Kasizoni kaakano katuuse weetaagayo ebintu bya Easter. Osobola okukeera ku makya n'okuba essimu y'emitwalo 10 n'omaliriza ng'olina obukadde 5. Tosaba nnyingi abo abali mu ssimu. Nkwegaridde nkyakero batandikireko. Tosaba nnyingi abantu tebalina bulungi ssente. Saba 5 5 buli muntu alina abantu abasukka 5. 5 bugenda kukyanga olina obukadde 2.5. Ate weetaaga emitwalo 4 oli mu kusimba kaggo okusako. Oyagala emitwalo 4 buli lunaku okeera kujjuza mpapula ku kibiina. Naye essimu yo bwe tugikebera phone book yajjula dda. Abo abajjuddemu bagenzi oba balamu. N'abamu mukyalina amasimu g'abafu. Abamu mukyalina ddala amasimu g'abafu. Temukitwala nga kikulu. Ogenda okulaba nga essimu y'omugenzi kati waliwo agikozesa ataddeko ku status ebirala. Naye nga lwaki tiwagijjamu? N'oyo yagisikira naye mukwano gwo. Oba essimu mbasabire bazibabbeko. Kubanga essimu bwe baba bagikubyeko egenda n'ebikontakiti ebyo byonna ebitalina mugaso. Ojje wano ng'okaaba musumba essimu bagitutte. Kale ekisinga okunnuma ze kontakiti ze mbaddemu abantu 600. Abantu 600 bakuyamba mu ki? Isirayiri Katonda agiwa ebintu 2 ebigiwa okuwangula. Amagezi gaayo to be independent. Number 2, to make a productive friend. Saba amagezi. Mukama wa amagezi omutwe gwo atayigiriza emikono gy'okulwana entalo. Isirayiri yerwanira entalo. Hirwana. Katonda yagiyamba tekuba miisi. Tebakulimbanga nti olutalo lwa Dawudi ne Goliyasi ejjinja lyava mu bbanga Dawudi yali kasuka. Kasuka ejjinja Mukama akuyambe kube target. Kasuka ejjinja Mukama akuyambe okube target. Weeyigiriza okulwana gwe mwana gwe. Neeka kapita katono kasobola okuvaamu ekintu ekinene. Togayaala. Omwaka gudduka zuukuka. Zuukuka. Tewali mu Yudaaya newankubadde Omuyunaani. Kitegeeza nti bwe tubeera mu Kristo Yesu tusobola okufuna omukisa kyenkanyi. Tewali muddu newankubadde ow'eddembe. Bwe tubeera mu Kristo Yesu ffenna tubeera baana. Tewali musajja na mukazi. Bwe tubeera mu Kristo Yesu eby'omwami n'omukyala bikola tuli mu buliri. Naye bwe tugenda mu mukisa okukola buli omu akola Mukama amuwa omukisa. Tewaliyo mukisa mukazi na mukisa musajja. Kiŋŋambire ne bw'oba amagezi gazze. Tewaliyo mukisa mukazi na mukisa musajja. Omukisa tegulina sex. Oba nkyogedde bulungi ekigambo sex bakireeta batya buli wantu n'okukisangawo. Omukisa tegulina genda. Ndowooza kyekituufu. Omukisa ngambira ne bategulina genda. Omukisa guba mukisa. Imusu emikono omusaba omukisa. Eba tubiteeke waggulu. Mugambe Mukama mpa omukisa mukwano gwange. Mugambe Mukama mpa omukisa mukwano gwange. Mugambe Mukama mpa omukisa mulungi wange. Mugambe Mukama mpa omukisa. Mpa omukisa gwo ogugaggawaza. Omukisa gwo ogutalina buyinike. Omukisa gwo Katonda wange. Bwe nva mu service eno ngende nkikwate. Bwe nva mu service eno ngende nfuna obujulizi. Bwe nva mu service eno ompangulira omulabe wange. Abadde yatula ku kyanga akiveeko. Abadde yalemesa ekyange agenda okwekanga nga nkirina. Mukama mpa omukisa. 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 Essaawa zino 24 nange ndaba omukisa ng'ennyumba yange ejjudde omukisa. In the mighty name of Jesus.
the Son of the living God. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Zikubire waggulu zinoge. Nsaba Katonda nnyamba olwaleero okiyige olekerawo okwogera nga ab'ensi. Sente yange ey'ekikazi, sente ba sente, Mukama aleeta sente. Ab'ensi be baliko ey'ekikazi n'ey'ekisajja. Ffe abaana ba Katonda tufuna sente ya Katonda, si ya kikazi. Akayumba kange ak'ekikazi no. Ogenda kuzimba ennyumba muntu asamala agamba omusajja ono akola mu UN nga mukazi yaliwo. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde. Ogenda kuzimba ennyumba musajja gwe ayimirirawo asamala agambe nti bano ndowooza ba Bank of Uganda nga gwe. Ngambira nkuliranye nti lw'onoolaba pulojekiti yange ojja kutegeera nti enenjiri ebadde yange. Yangu yaako kiŋŋambira abantu basatu abakuliranye nti lw'onoolaba pulojekiti yange ojja kutegeera nti enenjiri ya leero yabadde yange. Nannyini njiri gamba neyibawo muga nti bw'onoolaba kyenkola ojja kulaba nga tekinfaanana, tekifaanana beewaffe, kifaanana bwakabaka bwa Katonda, kubanga omukisa gw'entwala gwa bwakabaka bwa Katonda. Zikubire waggulu gwayoola omukisa ogw'obwakabaka bwa Katonda. Olwabiri mu omwenda lwe lusembe Abagalatiya 3 natandikidde ku 26 ntuuse ku 29. Era mmwe bwe muli Abakristo, since you belong to Christ, kale muli zadde lya Ibulayimu. Ndowooza owulidde bwe tutuuse mu Isirayiri wakati. Era mmwe bwe muli Abakristo kati muli zadde lya Ibulayimu. Wulira akasembayo bwe kawooma. Era muli basika ng'okusuubiza kwe bwe kuli. Era muli basika ng'okusuubiza bwe kuli. Oli musika. Toddamu kweraliikirira ate munange muzadde waffe bwe yaffe Bugerere sina kye nafuna ate ka tulina emisango. Omanyika ate ekyali ewaffe e Bulemeezi tuli bamutulayango. Agoli wa mu ggulu. Oliko omukisa gwa Katonda. Oliko omukisa gwa Katonda. Oliko omukisa gwa Katonda. Oli musika mu baana ba Katonda. Oli musika mu baana ba Katonda. Oli musika mu baana ba Katonda. Oba okitegere kye ŋŋamba. N'olwekyo this is an enlightenment of its kind. Bwe tuba tuwanise emikono nga tusabira Isirayiri, osabanga essala n'omutima gwo gwonna ng'okimanyi naawe ekuzingiddemu. Oli Isirayiri atatuula eri mu Middle East. Oli Isirayiri wonna w'owangaalira as long as wakkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Oli Isirayiri bw'oba okkiriza mu Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, obusika nga bwe buli mu Ibulayimu era bwe buli mu bulamu bwo. Oli Isirayiri. Oli Isirayiri nti buli akulumba agenda nga yeekunkumula. Oli Isirayiri. Oli Isirayiri nti buli akujerega agenda kwejjusa lwaki yakujerega. Oli Isirayiri nti buli wamalala ali mu bulamu bwo Katonda agenda musasula musera, naye Mukama gwagenda kukolera nnyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde. N'enkya mukyo, enkya naasoma Luka 7. Mukama nze bw'aŋŋamba nti kwata kino kyenkwata. Aliwo agamba ekyo kyaggambye ekyo ekibadde ekyange. Waliko omukono nga kyekibadde ekikyo. Nkusabira Katonda omulaba aleme kubbako naaka. Nkusabira Katonda ekigambo kino omulaba aleme kubbako wadde akatonyeze. Kusabira Katonda ekigambo kino omulaba aleme kubbako wadde ekkoma. Kusabira Katonda ekigambo kino omulaba aleme kubbako wadde ennyukuta. Ekigambo nga bwe kisomeddwa nga bwe kigabaniddwa ng'Omwoyo Omutukuvu bw'akituwadde kyonna kitwale. Nange gwe mugabo gwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala kubategeeza bino ebigambo 2-3 ate tuve wano. Ekisooka olw'okutandwa wiiki eno night prayer egguddewo omwezi ogwa Maachi. Ejja kuba ya ssaala, ejja kuba ya kigambo, tewali kusaaga. Ekyokubiri ku lw'omukaaga wagenda kubaawo olukuŋŋaana olunene ennyo lw'abakyala, in particular lw'abakyala naye n'abaami bayitiddwa olw'ensonga bagenda kulambula emirimu gy'abakyala. Wagenda kubaawo omwoleso ogw'emirimu abakyala gye bakola n'emikono gyabwe wano ku Canaan Land. Twagazeetinze dda tenti ezimu ezigenda okuba nga zibeeramu emirimu egyo, emidaala gyagyo gya bwereere
mu kanisa temuli katale midala gya bwerere ne twagala kulaga nsi nti abakyala bakozi so abakyala mugenda kubanga muleeta okwolesa engoye ze mutunga sabuni gwe mukola ebintu ebiruke ebintu bingi bw'obanga obadde tonababitegeera jangu mu office ya administrator babere nga bw'oba olina by'oyagala okwolesa mudaala gwa bwereere jangu bakuwandiike oba nnyonnyole by'okola bakubulire n'engeri gy'ekigenda okukolebwamu kuba kirimu security y'amaanyi olw'ebintu byammwe ebigenda okuyingizibwa naye abakyala mwenna n'abaami tubaaniriza ku lw'omukaaga mu musomo gwa bizinensi si service ng'eno gye tulimu mu musomo gwa bizinensi mugenda kubanga muliriza okuva mu ba CEOs abakyala n'abaami abakimeekinze mu bulamu weetaaga okuwulira okusinga okuwulira akuloga information saving ayabo abakusingako tokolerera kudda wansi okolerera kudda waggulu ali waggulu gye bali abalina emitima emirungi abasobola okulubulira ekyokukola so olw'omukaaga ekyo kyekigenda okubeera ku Kanani kubanga tussaamu ekitiibwa abakyala olunaku lwabwe lwa 8 ku Sande ate 8 ku Sande ye Sande yaffe esoose mu kisiibo Kanani ajja kubako abantu bajjule amafuta weegali amaanyi weegali tujja batusiibye ennaku zaffe ezisooka omusanvu tuzimazeeko nolwekyo ku Sande tetujja kuba na kujaguza kw'abakyala kujja kubeera mu gavumenti ndowooza ekkololo simanyi gye bali bulungi naye soloti ejja kuba ekubulira wa gye bali bulungi naye abakyala olw'obassaamu ekitiibwa mu kanisa eno olunaku lwammwe ffe tulutadde ku lw'omukaaga nga 7 waliwo olukuŋŋaana gaggadde olw'okwolesa ebikolebwa abakyala ate n'olw'okwongera okuyiga jangu omulokole n'atali mulokole tomanya connection yo esobola okuba nga ya ku lunaku olwo bwe tubagamba tugenda baleetera abantu aboogera tomanya ku olwo osobola okufuna contact oba connection okuva mu bamu ku boogezi ekyo nakyo nkimaliriza ogamba tibiweddeeyo siina birango bingi ku Sande ngenda kuba noyintinga nziremu mbasukume mugende muwangule mu mwezi guno teweerabira kusabira Good Friday mwebale nnyo abatuwa obugabirizi abatuwa tuteeketeeke ekisinga obulungi ne mu service eno bw'oba oleese ngenda ku receivinga ate bw'oba oli eyo naawe osobola okuweereza ku ssimu zaffe n'ogali kino nkiweereza nga kyakuteekateeka Good Friday olukuŋŋaana olw'amaanyi ennyo gaggadde oli mu East Africa yonna East and Central lugenda kubeera ku Canaanland nga 3 April ye Good Friday so tuli mu nteekateeka mwebale abatuwa ate mwebale abalanga ebiranga bategeeza bannammwe mwebale abeeteekateeka kuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu tulina omwezi mulamba okweteekateeka weeteeketeeke olunaku lutuuke luleme kuba nga olukuguddeko obukwi Mukama abampeera omukisa yimusa emikono gyo waggulu saba kyogamba nti Mukama gyendaga kino njagala okimpe nkitwale saba kye weetaaga nkusabira ebigere by'osimbula okuva mu service eno ogenda olaba omukono gwa Katonda kusabira ebigere by'osimbula okuva mu service eno mu kusaba kuno ogenda olaba omukono gwa Katonda kusabira amakungula kusabira Katonda okulwanira aswaze bonna abali balowooza nti oli nnamba lujega kusabira Katonda akuggyeyo akukolemu omuntu ow'amaanyi abadde tabeerangako mu famire nsaba amafuta gengenda okuwa Katonda abeere nga agapakiddemu amaanyi saba obulamu bwo bubeere nga buteredde nsaba obeere wa Katonda ddala osobole okuwangula abasetaani mu linnya lya Yesu yimusa emikono gyo waggulu oweyongerayo ebuziba mu Katonda ayalokoka eddaddamu ebigambo bino atalokokanga nabwe byogera onyweze atalokokanga byogera olokoke eyalokoka edda byogera onyweze gamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero nga tuwali ankaka nga tuwali ampaliriza nsazeewo nyingire buziba mu nsonga y'obulokozi kubanga nkitegedde nti bonna abaalokoka abayambala Kristo ababatizibwa mu Kristo bafuuka baana ba Katonda nange nsaba neeyongera okubatizibwa mu gwe onzijule okuva ku luviiri lwange mu bwongo paka mu ntobo z'ebigere byange nyambale gwe Kristo Mukama wange naazaako ebibi byonna neenenya ebibi byonna bye nakola bye bankozesa bye mbadde nkoze
ne bye mbadde ngenda okukola byonna mbyenenyezaayi Mukama nsonyiwa. Zikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, njatula n'akamwa kange ti ndokosa olwaleero, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, gave mu kulemerwa ne mu butagasa, gayingire mu kuwangula ne mu kugasa, gave mu bwavu ne mu bibi byonna, gayingire mu bugagga obwenkalakkalira ate ne mu bulungi bwo ayi Mukama. Ndokosa olwaleero kabaka w'abakabaka, era endagano zonna ze nali nakola ne ze bankolera ne ze bankozesa ez'ekika ebya Setaani, ebyo byonna ebiva ebukojja ebyava mu be nazaalamu oba abanzaalamu, ne relationships z'ensi zonna ze nalimu, ne yonna gye nasula ne gye natambulira, n'ebiva ku Adamu ne Eva eby'ekibi ekisikire, byonna mbinaaba mu musaayi gwa Yesu. Naaba mu musaayi gwa Yesu, nga onaabira ddala ng'owulira mu mwoyo kyokola okitegeeza. Naaba mu musaayi gwa Yesu ng'onaaba buli ekirondoola. Naaba mu musaayi gwa Yesu ng'onaaba buli ekigoberera. Naaba mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu ng'onaaba buli ekikwesibako. Naabira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naabira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gunaaba omusaayi gwa Yesu okuva ku luviiri paaka mu bigere. Ekisa kya Mukama kye kiba kijja eri obulamu bwo. Oyongera okwambala Kristo, kubanga okwambala Kristo magoba meereere. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, musse emikono gyo waggulu, ebibatu bigattire waggulu. Naaba ebibatu ebyo buli ekikulemesa okukwata by'olyayaanira, kinaabe mu musaayi gwa Yesu. Wonna w'oli naaba mu bibatu ebyo ng'obinaabira waggulu awo. Buli ekikulemesa okukwata by'oyayaanira kinaabe mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu. Buli ekikulemesa okukwata ebyo omutima gwo bye guyayaanira kinaabe mu musaayi gwa Yesu. Kinaabire ddala. Amiina. Yimusa emikono gyo bwe batu biteeke waggulu. Gamba nti ayi Yesu, nkola endagaano empya ey'obulokozi. Omusaalaba gwo bwe bulokozi bwange. Omusaayi n'amazzi bye wayiwa ye ssaddaaka y'obulamu bwange. Emigga egyakukubwa ly'eddagala lyange erimponya. Nyambadde ggwe, oli mu nze nange ndi mu ggwe. Endagaano yange ey'olubeerera etaliggwaawo yeeno, ndabiremu omukisa mu nsi era nsikiremu n'obulamu obutaggwaawo. Ndokose ayi Katonda, nkusaba ye ekirabo, era imusa emikono waggulu, musabe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Musabe Mukama ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Musabe Mukama ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Nkusabira ojjuzi bw'omwoyo, kusabira olabe ekisa kya Katonda, kusabira Mukama akugaziiriza ensalo zo, kusabira Mukama akuggulirewo enzigi. Omwoyo omutukuvu abeera mu bulamu bwo tewali asobola kukulemesa. Kaba kaseera buseera, it's just a matter of time ofune kye weetaaga. Era nkusabira wiiki eno Katonda akuwe kye weetaaga, omutima gwe kye guyaayaanira. Mu linnya lya Yesu, zikubire waggulu gw'osazeewo zikuba. Kwata ensawo y'okwata amanepaasi y'okwata waleti y'okwata amasimu go. Kwata ebintu bye biwanike mu maaso ga Mukama. Osaba omukisa gw'olunaku otambule nagwo, n'ogwa wiiki n'ogw'omwezi. Mbaagaliza Maachi omulungi, mbaagaliza Maachi ajjudde omukisa, mbaagaliza Maachi ajjudde ebinnonogo, mbaagaliza Maachi ajjudde ebirungo by'essanyu, mbaagaliza Maachi ajjudde obugagga, buli kye mukwatako kiraba omukisa. Amafuta ag'okuzuukira gabune wonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama akukolera ekipya, atootoola amafuta ag'okuzuukira. Ebibyo byonna ebyafa bidde bujja. Kitange empaya amafuta gano gengera oteeka ku baana bo, ng'era wiiki yonna bweri mu maanyi amangi ku Canaan Land. Mafuta gano ngakuwadde Mukama gapakiremu amaanyi go, gapakiremu amaanyi go taata, buli gwengateekako tasigala kyekimu. Omukolera ekipya, atoozuukize n'ebibi ebibadde byafa. Nsabira amafuta agamu gemusitudde, Katonda gapakiremu amaanyi ge gamu. Sabira ensawo zammwe, banka akawunti zammwe, amasimu gammwe bye mugobako byonna biyitemu. Bizinesi mukolera ku masimu zirabe omukisa, wabeerewo obujulizi obuteegaanika mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeeragera yeegulumize, akole ebikulu Mukama, era akole ebyekisa. Nangiridde omukono gwa Katonda, nangidde amaanyi ga Katonda, nangidde omwoyo wa Mukama abeere n'obulamu bwammwe.
Kitange wangamba nti Bujjingo tolekanga yosaala nga tosabire bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Alwane n'abalwana naffe, awakane n'abawakana naffe, akulwanire Mukama, akulwanire akuwangulire entalo zo, akwate engabo n'akagaba atuwangulire, abeeyita ab'ekitala abanene ab'amaanyi, Katonda yaba abavunnamya mu linnya lya Mukama Yesu, akukubira abalabe paka nga abafudde entebe y'ebigere ebyo, kusabira okulaba omukisa gwa Katonda, omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike, irresistible favor in your life. Katonda akugulewo enzigi akuwe favor, negye badde batakukkiriza bovano bakukkirize mu linnya lya Mukama Yesu. Kusabira omukisa ogusinga okutegerekeka, mukisa ogw'abaweereza bonna, mukisa ogwa Ibulayimu jjajjaffe ne Isaaka ne Yakobo, mukisa ogusingira ddala emikisa gyonna ogwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu, mukisa ogugaggabaza ogutaliiko buyinike, gutwale omukisa guwaguze gukutuukeko nga naawe bw'owaguza n'ojja wadde enkuba ebeera yatonye n'ogamba nja genda, naawe ekikyo walema okubawo ekikiremesa okutuukako mu linnya lya Mukama Yesu. Kitange wangamba nti Bujjingo bonna boosaba nabo ndibafuula akalango, yimusa ebintu byo waggulu nkusabira Mukama afuula akalango, akufuula ebiruboodi ye, byonna by'okwatako by'okola biraba omukisa, Mukama akusanyuse mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama Yesu Kristo Omunazaleesi. Kusabira olabe ekisa, n'ekisa ekyo kibeere ku bulamu bwo, n'ekisa ekyo kikulondoole mu linnya lya Mukama Yesu. Yimusa bulungi ebintu byo, twatulire ddala ekisa, ekisa kya Mukama Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna, mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe nnaku zonna ez'obulamu bwaffe, naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama kutuusa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibe Katonda kitaffe, eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu, nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Nkwagaliza wiiki ennungi ne maaci omulungi mu linnya erya Yesu. Bw'ova wano mu ssaala eno genda okikwate, ekyamagero kyo okikwate mu linnya erya Yesu. Tusinkane mu service. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Ali ku Salt FM ne Salt TV sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya kkumi, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Salt FM, ng'oli ku Salt TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Salt Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 076 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa, era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 00 0003. Oyinza okozesa 070 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Essimu ezo zombi zireeta mannya gange Bujjingo Aloysius. Osobola okukozesa MTN Momo Pay, osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku ssimu yo star 165 star 3 hash. MTN Momo Pay onyiga ku ssimu yo star 165 star 3 hash. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe
eri 64 47 57. Merchant code ya feri 64 47 57. Ereta manyaga Soloti television. Wera yawo. Osobola okuba nga oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Bw'oba yagala kukozesa Airtel Money Pay kitegeeza nti gwe onyiga *185*9 hash. Airtel Money Pay onyiga *185*9 hash. Bw'oginyiga naye erejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 1521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 1521955. Ali ku social media app awo mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'ogenda ku social media app mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'okanyiga ojja kuwayo kyonna kyoyagala okuwayo kajja kukulaga procedure. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo. Akuwa omukisa ogukatidde ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu house of prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.